Kev nkwaniriza nnyo omulabi waffe oli otya kikutwaliriza kitya ate karantini ne lockdown kansubire nti ojja kuba bulungi era ebintu tusabe busabi abirimu olumu luno zigenda kuggwako boolyawo. Dr. T Amale ono nga mukozi wa Bizonto emabegaawo mubadde muwulira ebintu bingi nnyo ebizze bibeerawo. Abantu bano bakazanyirizi ba comedians era nga mulimu nga Kidomole bakozi ba kusimba Kidomole Opeto waliwo omwami omulala muvubukero naye muvubuka mukozi wa Simba then ne Dr. T bonna babadde wamu nga bali wamu so bavaayo kyaddirira kino oluvannyuma lwa Dr. T Amale okuvaayo n'alumbagana ekikosi kya People Power era nga mbu ye ali consultant era ye abuulirira bannabyabufuzi ab'enjawulo alina ne kampuni ye gye yayogerako. Kale nno kino tekyasanyusa bawagizi ba Bizonto. Omu ku bo eyeeyita Ssaabazonto nga ye Julius Sserwanja aka Kidomole mukozi wa Simba oba muuli omuvubuka abeeramu nnyo alinga Charles James Senkubuge mwatambulira mu layini eyo bw'atyo. Dr. T Amale yavuddeyo n'agamba tajja kwetonda ate nga banne babadde bagamba baagala kwetonda. Dr. T Amale aveeyo yeetondere abawagizi baabwe ng'ekimwetonza ki bo bagamba tebawagirangako NRM tebawagirangako People Power tebawagirangako FDC tebawagirangako DP wadde Jema wadde kibiina kya byabufuzi kyonna. Bo bakazanyirizi bo si bannabyabufuzi era nga munnaabwe lwaki yavuddeyo n'ayogera ng'alinga abuulirira aba People Power. Kino nno kyabajja mu mbeera ne kibaleetera okuba nga bagamba nti baamuwa ebbanga eggere ng'alina okuvaayo yeetonde. Wabadde tebanayita wadde akaseera akatono nnyo ye mu kifo ky'okuvaayo okwetonda yagambye ekintu kimu tajja kwetonda era taliyeetonda. Lwaki? Yagambye nti alina Facebook page ye Kafeero Toby eyo ne Dr. T Amale eyo gyagenda okukolera gyajja okwogerera ebintu byonna amwagale atamwagala alekeyo naye ekikwatagana ne Bizonto tajja kwetonda era yagambye bo bonna bakulembeze nga lwaki yeetonda ayogera kiki ye kyayagala ku mutima. Kale Kafeero aka Dr. T Amale aluddewo nnyo omusajja nga ali mu katemba. Abantu bano kikyatulaze nti abantu bano ababa following oba oliawo bo kubanga bo mu kwogera bagezaako ne balaga nti nno Dr. T Amale bwe baba bakomentinga ku Bizonto ku gundi zaabwe. In fact emabegaawo waliwo video buze buyitaayitaawo ennaku zino waliwo ne TVM gye babaddeko nga taliimu ekyatulese okugamba oba bamusayiningidde ddala nga bamugobye tetumanyi. Kale ensonga za Bizonto zikyalanda zikyagendera ddala maaso. Tugezezaako okukwasaganya Kidomole nga takwata simu ne tugezaako okukwasaganya Dr. T Amale naye nga ali awo kwegamba tubale tugezaako okumufuna wano tulabe ayogere ku ensonga zaabwe ye kennyini agambe oba yeetonda oba teyeetonda atubuulire. Kagezeeko omukwasaganya wano Dr. T Amale kubanga kiyinza okuba ennyo ekyamakulu. Katulabe essimu Dr. T Amale.
tugezaako okulaba ngeri ki gye tumukwasaganya mayogere ku nsonga zino. Dr. T. Amale ogamba otya taata? Big Brother Uganda gwe mukutu gwoliko ne Big Bro muweereza. Just manyi tubale tuli mu kwogera kuwa abawagizi bo nga tubawa kiki ekiriwo. Era oli live andikiriya babuuzeeko nnyonnyolo kiki ekiriwo wagobeddwa mu bizonto. Balamusiza kuba n'abawagizi bange n'abawagizi ba Big Brother. Yes ebo. Uganda. Mwebala okumpagira. Yeah. Era mungere okwekuuma tusabire n'eggwanga lyaffe Uganda. Ensonga ki eri wakati wo n'ebizonto? Ensonga eri wakati wange n'ebizonto eyinza okuba nga yateerezeddwa nti tewali alina buzibu kunze ku bino bizonto okukola ebintu byange akafeero tobbi naye baawulira nga kiyinza obutaba kirungi okubiteeka ku peegi okubeera komedi waffe nanga waliwo abatuwagira nga ate bintu babyagala so ne tuteesa nti singa mba nina ekintu kyenkoze nga nze omuntu nsobola okukiteeka ewange gyenkoze walala wano basigala nga wa mulimu ensonga neeba nga eweddewo bwetyo tewali buzibu bulala. So kati ensonga mwazisootinze? Twazisootinze anti mabegaawo infact nejjo waliwo station ya MTV gye mwabaddeko ate nga tetukulabamu so abawagizi bo ne kitukakatako ne batugamba sebo munoonye Dr. T. Amale annyonnyole kuba teyabadde mu sipa. Sabaddemu mu vidiyo naye nga naliwo ku location olw'ensonga nti twakiteesa bwe tutyo mpaka tunamaliza okurectifying ensonga gye twayitandise. Ekibuuzo ekirala Dr. T. Amale abawagizi balowooza bizonto gwe CEO lwaki kizze bwe kityo okubeera nga ate CEO alowoozebwa nti asobola okugobwa singa aba akoze ensobi? Bizonto tufize CEO waabyo bizonto era tulina obuvunaanyizibwa ng'awamu naye nkola niyo nga marketing manager. Abantu ffenna nga bw'otulaba tuli ba radio Simba. Yes. So twatandikira wamu tukulidde wamu mu media oli bw'olabako omukulu gwe twakula twegomba netujja neadawusi tetugula nabo Opeto so Opeto twakula tumuwuliriza nga tanagomba okukola ku Simba nga nawe wali omutono ogyulanga ennyuma ngo gikolako era netandika okuba mu Simba so ya brothers ya friends ya Uganda era tuli ba artists abakole kati toyinza kumanya ani yani naye bw'olina bulinzi waaka naye kyensinga okukola nkola nga marketing manager wa manager owa bizonto nga sinze nanyini eri effort y'abantu 5. Okay. So ensonga zonna zaterezeddwa eya bizonto nti gwe Kafeero Tobi ogenda sigala nga era owabula nga bwe tuwulira nti oyina kampuni yo is it ewabulwa ku byabufuzi something like that? Ewabulwa ku bannabyabufuzi era ndowooza nze Big Bro nze omu ku basinga okugoberera kubanga buli kimu kyoteekayo nkiraba naye ogenda sigala nga oyongera okugenda mu maaso nga we wannyonnyola ku kya Bobi Wine kuba positeri yasinga okuleeta ennyo obuzibu abawagizi. Kakati siyinza kulekeraawo otyo lwaki ndi musajja mulokole seemutuukirivu naye ndi musajja mulokole ate nsabira eggwanga ate nsuubira nti bwenasobola okusayo vidiyo nayaba abantu 5,000 abantu abamulimu abankirizaamu nga bambagambye ekintu basobola okukikola eggwanga lyaffe obudde bwe liri mu kuwaba abo ge mazima kyokka ate buli omu atera okuvumwa okwogera amazima buli omu atera okwogera amazima kubanga amanyirimu nti bw'oyogera amazima ojja fiirwa likes ojja fiirwa following bajja kuvuma nnyo nga kutiisetiisa ebingi naye muganda wange waliyo abasajja abyuma nyinza okuba akasirikitu nga bw'olaba atom naye muganda wange tosobola kuntiisa ng'oli avaayo n'awemulawemula ne tuseka kubanga mmanyi ekiva mu ekyo kuba ndi musajja mulokole nze nakugamba bwenyengudira nti ne bwaba muganda wo gwe Big Bro n'omukuba ekikonde Katonda nakubirako awo muganda wakudda boddaku omuddiza mukuluwo Katonda nakubirako awo nemwewala n'omukuba ekikonde nga mwetonde nerwalandiro nti kati bannabyabufuzi eva balina omuzoogo olw'okuba abantu bakooye Museveni
kituufu abantu bakooye Museveni naye ate Museveni Katonda ye yamuleeta ekitegeeza Katonda atuulira bwetoowaze waffe okukyusa Museveni otherwise oleeta amalala nebbavu Museveni asobola okukomawo emyaka 10 naalekako gwayagala kyembuuza nti oba ogenda kukola ki ogenda kwetta ogenda mujjako ogenda kukola ki naye nga bakusizeemu embeera nti naddala abavubuka abato tuteetaaga guidance kati nze Kafeero Tobi Dr. Tyamale yes nsigala nkola emirimu gyange ne bwe nteekayo vidiyo neerawo abantu 3 ate nakisobola kulaba 3 bokka naye ng'oyogedde amazima wati oli wabaasa okuvaayo naawe mula ensi n'ensaasaanya mu vidiyo kati nga badibulaka ani atalaba nko badibulaka ng'atudde ku buliri bwawe mula ebigambo ebinene era bisaasaanya kyawali ani atalaba nko Fulufiga ng'awe mula ensi oba Kiteera Nyanzi profesa omulamba oba baprofesa baasoma badokita balina ebitabo naye ng'awemula ensiregalina omuleka ali opulesi nekatambula ng'obeera opulesi kyowemula bwomuzi nedda wonyiga ennyo ojjamu empale n'owuba evidenti olwokuonyiza ennyo ffe tebatutiisa omufunze oli lwazi ne akootoonako yagwa kino nkyogera misana nze sirwanyisa Bobi Wine oba wagira Museveni siwagira Museveni ate simuwakanya siwagira Bobi Wine ate simuwakanya wabula nze nakoowa akajanja k'abantu abeesowolayo okwefuula mbu bo baakabi nnyo ebyali siyagira badda twabiraba ku Besigye ensi twali tumanyi 2 eweddewo ku kyoya kyoyagala kizaamu amaanyi tojjukira tumanyi ku kyoya kyoyagala tojjukira kyoya kyoyagala Dr. Tyamale sibula abatuwuliriza n'abatulaba sirina gwe nkisaamu maaso era sirina gwe nyooma wabula abanangoberera bangoberere atagoberera akuleke abadda ku saidi ya Katonda kubanga njogerera ku maaso njogera ku lwa Katonda omulamu naye ate nga wazinga pasita kubanga ndi mulokole buli mulokole pasita nali omulokole neyawo mulajja nange nze nga si buli kiri pasita sirina kanisa nange bansumba busumbi ate siri mutuukirivu naye akatono kenfunye nkabuulira abavubuka nti tujja kwongera okukolerera emmere abantu abasinga mu Uganda tukolerera mmere lwaki tuliko ebikolimo ate ebikolimo ebyo eggwanga obedde liriko ebikolimo kyobola abatubba lemupi babba sente zaffe abaki babba sente biba bikolimo ebigazi naye neyanza okunkubira kasimu naffe tweyanziza obudde bwo Tyamale Dr. Tyamale kati mu bufunze akugoberere atagoberera akuleke naye gugenda sigala ng'oyogera amazima era ng'oli ku mulamwa ate manyi bajja kungoberera akajanja k'Abannayuganda balina nnyo kajanja katalimu makulu abaana beekumamu bwekumiru gezigezi nze Dr. T naye ekikulu kya byonna olina abawagizi bo era basigala bakugoberera bakukkiririzaamu bayirawe nga wenkunnyonnyodde nze Big Brother ndi mu kamera Big Bro ndi mu kamera naye nti ndi omu ku bakugoberera bakufoloyinga biki byoyogera okitegeera kubanga Bobi Wine waba akoze ensobi nenjogera Museveni waba akoze ensobi nenkola ntya n'ojogera nenjogera zisire kajanja kera kumanya Bobi Wine tayogerwako ebyo abantu babikola Kenya kulayira Odinga babikola ku Besigye bayitamu tebatulezako kajanja era ngamba Bobi Wine genda ononya akalulu bakwaga gavubuka agefuula ag'amaanyi tweyanze ngi Dr. Tyamale webale kutuwa budde sebo webale nyo webale eddala omulabi waffe oyo Dr. Tyamale abadde akiralifying ensonga za bizonto nga bw'omuwulidde bamaze ne baterezeza ensonga zaabwe era mu bufunze nti bazzeemu bagenda kukolaganira wamuso okusinziira ku mbuzi zonna ezibaddewo ne wanabadde ntandika n'enkubulya mpaka wemaze ne ŋŋamba naye kankubere Dr. Tyamale asobole okubeera ng'ate atubuulira kiki ekigenda mu maaso webale nnyo webale eddala genda osubscribing oliking sharing agenda mu comment section olowooza kibuzo kyenkulekera kino si kyekirungi ennyo nti abantu si kirungi groups kusasika ez'abayimbi oba ez'abacomedians oba naye abantu bonna okutula ku mmeeza si kyekisinga okusingako ate okusasika beera bulungi weyongera okutugoberera